tusobola okubeera aba colleagues, tusobola okubeera aba workmates, nga ku mulimu tuli awo fifi tukole kino ne tukikola. You're my producer, you're my editor, you're my boss. Ng'enkolagana yaffe ya ku mulimu. Nga naye tuli ba mukwano because we're not supposed to be friends okukola ewamu. Twetaaga just teamwork. Teamwork tekitegeeza nti muba mukolagana oba muba ba mukwano. We can have a teamwork together with other people naye nga tetuli ba mikwano. Kati abantu mugenda ne mutuuka ku mirimu gye mugenze eyo okukola. Ne musukka ku ba colleagues. Munnaku 2 omuntu omubuulidde ekikuluma mpaka wansi eyo. Kyotagamba nga na nnyoka akuzaala. Omuntu omututte omulaza abasajja b'oyagala oba obalina. Omuntu omututte bw'atuuse mu kazigo ko. Omututte direct mu kasenge ko. Naye ng'ate okimanyi nti nno ekisenge ye last safest place y'omuntu mu maka ge. Kati you overpromote people. You overpromote people. Ne mubatika obuvunaanyizibwa obutali bwabwe. Nga tetunnabanenya abantu bane be bakoze bakuliddemu olukwe mwawukanye mwevumye mwerangidde. Don't you think nawe wabatika obuvunaanyizibwa obungi? Wagezesaako ku balance wamanyako ku account balance ye kutegeera kuona omuntu nti account balance ye okutegeera kwasigalako kyenkana ki percentage ki wajigezesaako oba oli ku muntu nawe wenyini nga ne instincts za kugamba entegeera ya gundi oyo nno ya lubatu naye n'ogikaka nti ajja kutegeerera ku nze ajja kumala ategeere ojja kumala ategeere n'omaliriza ng'omutisa obuvunaanyizibwa and that person not getting overwhelmed. Mwamutunula ku characters ki red flags z'abantu kubanga mbabuulire when you're still in school nojja ng'ogwa mu zino embi z'abantu we can understand you're growing naye bw'otuuka ku time y'okubanga okuza ozadde ofumbiddwa owasizza eriyo ebintu oba olina okubanga kati obyekkenneenya kubanga bino byonna oba ozza obiraba oba ozza olaba betrayals oba ozza olaba fights oba ozza olaba biki olina by'otandika okwekenneenya kimu ku kimu okitegeera bannange eriyo emikwano nga gya high ne gikomaawo eriyo omukwano nga ajja kumanya omulimu gwo ne mukomaawo eriyo omukwano nga ajja nakuwerekerako ng'ogenda oggula olugoye n'akomaawo ebaayo emikwano egiranjirwa mu bazadde baffe mu mikwano gyaffe n'abaagalwa baffe n'ebaayo emikwano nga gimanya ne woosula abantu abamu muba promotinga nnyo omulundi gumu let me tell you one thing olaba entalo ezijja kuno ku social media zonna ezisinga ku lwaki entalo z'abantu nga nze zijja ne zifiiraawo olina aleeta olutalo n'abasuubiza ngenda kuleeta kino ngenda kuleeta kirina kyakumakya nga takirina. It's about the friends we choose. It's about the people we put in our lives. Sisobola kugamba nti nze sirina mikwano mba nkulimbye nzaani gw'olaba kisoboka naye nze nina bakwano bange nga siba postinga nga nako ngero omuntu agamba you know this person nga omuntu yewunya n'okwewuunya nze waves entalo nyingi ezimbaddeko wano nyingi oli naayogera nze ngenda kuleeta abamumanyi nze nsigala neetuulidde nga nseka nga ngamba olimba kubanga nkimanyi nti nze mikwano egyange abantu abali mu bulamu bwange bayinza okuba nga si bangi that's the truth naye obwo obutono bwabwe ennamba yaabwe mu butono bakola ebingi. You cannot get ekifaananyi kyange nga ndi lubuto unless nga tukkiriza kifulume. You can't. N'omuntu avaayo n'anvuma nze Eva alina kukozesa bifaananyi nze bye neepositingira tasobola kugamba nti agenda leeta y'ekipya. Naye tekitegeeza nti seekuba bifaananyi, tekitegeeza mbu siina bantu bembeera nabo nga ndi mbuto. Mbalina. But we need to learn how to choose people betuwa importance eyaddala mu bulamu bwaffe. Eyaddala mu bulamu bwaffe. Ofuna abantu
oba promote nze mangu nnyo oba tuusiza ku bintu byebiri so dear kati ng'okutwala abantu awali abaana bo. That is so dear and expensive. Chovala akiruma nnyo ng'olaba omuntu ng'oyo gw'olaze ebintu bwe bityo akedde ku makya akuvuddemu yogedde bingi ate n'abantu b'osinga okwagala n'abatwaliramu. Okitegeera mukombooza nnyo ewaka baatugamba nga temukombooza nnyo. Bw'ofuuka mukazi mukulu oba musajja mukulu olina by'otandika okulimitinga mu ngeri emu oba endala. Buli muntu alina kuba na access ku famire yo, buli muntu alina kuba na access ku mwana wo n'omulimu gwo guprotectinge. There was a time bankubako stories aba red paper abo. Omuntu n'agamba actually ne bawanika tulina kuleeta WhatsApp message ne mukwano gwe twatula ne tuseka ne tuzirinda bazireete ng'oli ye creating erinnya Fifi the Queen n'awandiika nze bwe mba mpandiika nze wording yange ngimanyi n'abantu bakwano bange bagimanyi nti eri ala asoma message naga oyo atulimba nze nina ebigambo bye siwandiika bwe mpandiika obulala nga bakwano bange babimanyi ng'era wala message agala kano ka Fifi ngera manya nti bampandike no gundi bwe mba njogera ne gundi yawandiika bino nti ne bwokera ku makya no ngamba let me tell you another thing nze bwakerako ku makya oli n'agamba waliwo omukyala yasooka n'angamba alina sex tape yange eyabali b'ebisiyaga n'agireeta nga abantu nga si yeye nga byeyagala okulimbisa nga tebiriiyo. Omulala naga tujje ne mbagala ne mugirete nange ngisasula njagala kweraba because nina ekintu munda munze kyemmanyi nti aba abatono ennyo abaninaanye balina bye baswalira naye gwe n'okyuzinga omukwano ogutalina kye guswalira. You people how do you even sleep? How do you even sleep at home? No gamba mbakwano bange Fifi mukwano gwange naye nga bw'otunuulira Fifi nogasinga tuba bukeera ku makyanze ne Fifi ne kabikuka omulalu Fifi kiki kyayinza okutya okwogera nga tewali n'osigala ng'okyali mukwano gwa Fifi kati Fifi tetumunenya tuba tunenya ggwe omuntu atalina kyaswalira mu nsi omuntu atalina kyatya mu nsi omuntu atalina gwagamba nti gundi yaŋŋambye sijja kuddamu kukola nga mukwano gwo yo how do you even do it? Okikola otya mukwano nga gwe bakwano bo bonna bw'obateeka ku minzaani naawe gw'olina ky'ofiirwa nga gw'olina ky'ofiirwa nga gwe buli muntu gw'ogamba ngenda kuba mukwano ne gundi bw'obateeka ku minzaani you're losing a lot singa wabaawo ekigwawo n'otamanyaako bantu abo bwe balina kukoma nti kale oyinza okuba tobagobye mbulamu naye n'ogamba Fifi ono talina kumanya nnyo kino. Omuntu nga talina kyafiirwa ne wabanga mukwano gwo ne webanga relationship nga you're dating ng'omukazi oba omusajja talina kyafiirwa bw'okizuulanga cause osobola obutakizuula mu ntandikwa naye gye mukoma okwogera n'omuntu ono nenneeyisa otandika obbiwulira nga ne wemunyigamu katono nze siswala nze kino nkikola sikamu ogambe Fifi kankukome wano nga tomugobye na mbulamu bwo wabula n'ocreatingawo gap. Nkigamba nnyo abantu newe zibanga ntalo zizze naye nga gwe omuntu akulinanye eva gamba balumbe lumba kuba linnyangamu ono aba si mukwano gwo aba akusindika gy'ogenda kuswalira kuggwawo. Ekirala mulekerawo okukyuzinga emikwano nga gyonna myavu si mu bubi beera n'emikwano nga buli omu asobola okweyimiriramu nga ne woba toliiwo. Abo abantu bwe batyo baba balina bye bafiirwa. Abo abantu bwe batyo babaako ne bye bagamba kino sijja kukikola. Nafune ku mikwano egirina akadiini ne bwe kabanga katono bwe kati sifaayo ddiini ki nga bwe kati. Naye gwe n'obeera with that profile, okay, with my profile,
nga ntandika okubagamba nze kugundi nfiirawo nga gwe ngamba okufiirawo like mbu my BFF nga talina kyafiirwa I can't. Mu bulamu Katonda bw'akusoomosangako eddaala erimu n'akuteeka ewalala mwebaze ate era okkirize. Adjust. Bali abantu basigale nga ba colleague. Then wano ku BFF ofuneko abantu bwe watandika nabeeyo. Eri abantu nga batwagala byaddala nga batwagala tetulina kye tulina. Oluusi abalala ne bajja nga balina batusinga n'otusinga naye nga bali genuine. Naye mu bulamu tosobola kuŋŋamba nti nosobola okwangala n'omuntu n'otamulaba. Mubamu abantu olaba nga naffe abali eno ebweru tulaba ebbali noga kati ono nono baakwatagana batya. Bo tebalaba nti bano balinga muzibe akulembedde Kasiru nti bagenda kugwa mu kikko ekinene ng'ate omu yasuulayo munne. It is not about class. It's about reality. Abantu abamu mubalekenga. Ekirala bannange, abantu abamu mubalekenga Katonda basasulire Katonda byaba bagambye sasulira. Si mu bubi. You cannot be a Jesus. Ku buli mukwano gw'ofuna nga gw'olina okumala buli kizibu kyabwe, gw'olina okudduukirira gundi, osigamu nnyo. Ogenda kutandika okufuna hopes nyingi okuva mu bo, essuubi oliwanike ng'ate tewali ssuubi. Ng'ate tewali ssuubi. You can't be a Jesus in their lives. You cannot be friends with everyone. Babita every Tom and Dick. You can't. Chovola wange ebizibu mubayitirirako. Emu muyombyemu nga buli omu alina kyaleeta ekiva ewuwo. Emu muyombyemu buli omu alina eky'omunda kyagenda okwogera ku ggwe. Nkugambye tujja kulekerawo okunenya bano ba betrayal tunenyenga mmwe oba baffe. Ababeera ba main character nti kino fifi tewakiraba. Kino tewakiraba. Nze ninako omuntu yayagala tubeere ab'omukwano. Naguno guliko muwe ekitiibwa. Naye yabuuzaako ne Nudini Tego yonaga naye omukazi oyo yeeyita ki? Namuga Dini. Mpulirira ddala nga tetugatta kuba tetusobola kuba bamukwano si mu bubi. Naye mpulirira ddala nga kitegeera. Abantu abatalina kye bafiirwa bannange bagenda kuyambako okufiirwa buli kyolina ate zero balance. Omuntu nga tonnatuuka kubutuuka kumweyabiza bintu bingi keberako ku account ye y'okutegeera yasigazaako kyenkana ki. Otunuulira abantu ku app n'ogamba. You know, when we say we have bad manners, people think that we are bad behaved. We created walls. Ezitamala penetrating nga buli muntu awoza njagala kubeera mukwano gwo, njagala kubeera mukwano gwo. Bajjiramu eyo character. Bajjiramu eyo tech. Bajjiramu eyo tech. Akulabye ku media, amanyi by'oyagala, bw'ofuna ekizibu akiyingira mu mangu n'akuyombera awo, nawe n'omutrusting anoga mukwano. Yesaawa muggula amaaso. Yesaawa muggula amaaso. Otherwise, you're going to keep on feeding these dogs nga bwe zibaluma ate nga temuyiga. Tosobola kuŋŋamba nti nno mu nsi tetwawukana n'abantu. Tunaffe tuli bantu tusobya abantu batusobya ne twawukana. But gwe weebuuze buli muntu ayawukana n'omuntu bijja ku media ne biggwera kuno. Abakazi tulifuna ddi ak'obukulu munda muffe? Nookera n'ogamba njawukanye ne Fifi. N'enkwata agange. Ne Fifi n'akwata agage. Abakazi awo tulituukawo ddi? Kubanga be batono nnyo abakakola. Naye gwe olunyigamu n'omuntu ne mutandika wakola kino, wakola kiri, wakola kino. Ne mutandika n'okweroopa bye mwakola ng'abalala nga tetusaana na bimanya. Ku myaka gyammwe bannange mulekerawo okutulayenga ennyo okubeera bakwano b'abantu. Abantu bangi ababigezezzaako babikunguddemu bubi. Ne bamalira nga bafuusa ababi ng'ate batabudde n'abantu abalala. Wano waliwo omuyimbi. Yali ayagala kubeera mukwano gwa buli muntu.
gye byaggwera nga bagamba nze ye yaŋŋambye ebigambo nange ye yaŋŋambye ebigambo nange ye yaŋŋamba kyaggwerera bamufudde omubi of which tetukyamanya yali mubi oba yali alowooza yenkola kubeera mukwano gwa buli muntu yamalirira yajjeemu enkova ennyingi nga buli muntu amulabanga kabanda nga buli muntu amulabanga muli wankwe nti anze ebigambo nabijja wa gundi nange nabijja ogundi ye yaŋŋamba yamalirira asizeemu nnyo mu kwagala okubeera mukwano gwa buli muntu n'akungulamu nkovu nnyingi ezimu ezitaliwona. You can't be friends with everyone. Ate tosobola kubanga ogenda kuba Jesus mu buli kizibu ky'abantu. Soka weetunuulireko around you. Gwobeera n'abakwano nga you people si mu bubi si mu kusosola buli wobeera n'emikwano nga ogisinga nnyo tegisobola kwagala tegisobola. Abayimbi b'omulembe guno bakola entalo ezitabagattako. Edda abantu bannanyini entalo zino baali abayimbi basatu era entalo ez'ensonga ezaali z'omuzinzi zakoma kwabo yali Bebe Cool, Jose Chameleone ne Bobby Wine. Ne Good Life nayo yajjajjamu kaawo entalo zo zenyininyini ng'ate bazipulaningira. Bebe Cool n'akeera ku makya endala zaalinga za muziki omuziki oguliko ne action n'ebikolwa ofuna bulungi nga Bebe Cool asobola kubanga alina akayimba kagenda okuleeta n'ateekawo embeera ku Chameleone akayimba ne baka hypinga webale botunulira ennyimba zino zonna ze baakuba ntujja kasepiki kange funtula ofuna bulungi ennyimba endala Bobby manyi Bobby no bayimba bakuba muyimbi wa Kadonkamya libadde ama ne basudde yasabikanga ate yali kabaka w'okuyimba ennyimba ezirimu eŋŋombo ezikwata bada kiwaani ofuna bulungi kakati abasajja abo Jose Chameleone yakeeranga enkya n'ateekawo embeera ojjuka bateekawo embeera ku Good Life ekituufu ng'ate nga muganda we Wizo manyi Chameleone ku ssente alina kyatakola kulinnya Chameleone ye yayinako ekirowoozo nti kuba Chameleone yagenda n'awamba eggwanga lino si ggwanga lino East Africa oba na Africa yonna ng'ayinamu ekifo Uganda n'agibuutikira okumala emyaka nga 10 nga number 1 kakati naafuna ekirowoozo nti alina kubeera number 1 ebbanga lyonna talowoozayo muntu mulala alina ayinza kukola ki kati teriyo kintu kibi kati ngawakuba kati goyina emirembe tofunangako ku ssente nnyingi ne zikuggwako kati gwe nkwegomba naye teriyo kintu kibi ne Bayibuli beyogerako muntu okubeera n'ettutumu erikuggwako okubeera n'essente zikuggwako kuba muyinze ne okuggwako osabanga ekintu kimu bulungu ogenze mu church nti Mukama bw'oba tonaba kaseera kakumpa bintu bino lubeerera emirembe abadan ofuna bulungi ogere olinda kakati aba Good Life bagenda ne bajja okimanyi bayisaako ku Chameleone bafuna ku form esinga ya Chameleone etutu bafuna ku mu Uganda ba Africa okutwaliza wamu mu Uganda na Africa okutwaliza wamu Good Life einawe yatuuka nefuna etutumu ne bayisa Jose Chameleone baagala okuyisa bamuyisaako ko manyi form eno nzibu nnyo waliwo okubeera n'amaanyi n'okubeera ne form wabaawo n'okubeera na byonna olina amaanyi nga tolina ne form form yeeruwa kwe kuvaayo n'okuba akayimba nga olusuku lwa seminti nga kinawolovu ekyo tekitegeeza nti osinga ba Chameleone ba Bebe Cool ba Bobby naye obeera ku form essaawa eyo gwabaaliko agwebale nnyo Good Life yatukako kubanga eri ku form ng'ebeera ku buli kipande nga Chameleone w'amaanyi nga tali ku form naye nga bebaliko kakati ate nga bava bayitako ku mikono gye kyekiri kyenkugamba baatuuka ekiseera ne babeera ku form nga bapangisa Good Life ga Chameleone bamutadde wali ekyo kibeera kyabulabe nnyo bw'otaba mugumiikiriza osobola okweteekamu omuguwa tulina kyewala ate olina bw'okyewala kuba kijja automatic kaseera kaba katuuse essaba beetuuka n'ogezaako okulwana n'obudde oba ogenda kufuna obuzibu kakati omusajja gwe bayita wali obaddeko awo okimanyi nti ssente tosobola kumanya nfuna abantu gye bafunamu ssente kituufu oli asobola okugamba nti atandise emitwalo 5 kati nyina kawumbi kyogamba nti bw'ozifuna n'okola byakola osobola ozifuna osobola ozifuna oba obutakola ki obutazifuna
ni mukama asolo obusozi ntikola ki zifune kakati Goodluck omusajja gwe bayita Palaso akkirizaga n'entalo zamusuula Palaso akkirizagane manyi buli lwogezangako okukola ekintu n'otakifunamu sokoddeko kemabega weesettinge olabe format kijja ogenda okukigiramu oba si kyekyo okireke onfuna bulungi Goodluck olunaku yakeera ku makya n'akola ekinga alina concert n'akuba Alien Skin oluyi era alowooza nti kigenda muwanika kwolu lwotegeka Alien Skin onfuna bulungi oluyi lwa trendinga onfuna bulungi naye lwakuba nti ate gwe yakuba ebiseera ebyo baali bamulaba ng'omuyaayeyaye ng'ate ebiseera ebyo yalinako amasanyalaze nga yeekuusa ku NUP oba nga yeekuusa ku Kyagulanyi kuba NUP tukize tugane ye Kyagulanyi Alien byonna byonna mu bikole ne temuvumanga Bobi Wine eyo statement yawanika omuvubuka oyo era olunaku lwe yatandika okugitagaliramu olunaku lwe yakola kiru yatagala n'akuba Alien Skin be yakuba Alien Skin gwali manyi ng'omubanda era akwatibwa poliisi gwe bamanyi ng'owefujjo n'atakola kintu kyafujjo kyonna Palaso ne kimulya naye we yamukubira oluyi nga Alien tanaba kwogera Palaso yaliko ko waggulu ofuna bulungi kakati omusajja olunaku lwe yatuula mu kamera ku TikTok live nagiriko ndowooza mu byafaayo bya TikTok ye yasooka okukuba 7k views Alien n'agenda ku TikTok n'agitunulamu n'ekuba 7k yamuliko eddakiika ndoza nga 3 n'ekuba likes miliyoni 1.2 gye nalabako n'alyoka agenda mu byafaayo byokuba nti yasooka okubeera ku TikTok mu Uganda n'ajaabya bagitematema entandikwa ya Alien Skin okufuuka problem ate nga alina ebigambo gyabyogeramu nga mpya mu Uganda Palaso yakola kyama nnyo ku Alien Skin katono nnyo Alien najja n'enjogera empya omuyaaya alina ebigambo ebiri mu koko ku sensi nga atalina engeri gyabyogeramu nga ataliko akakwate bino mu bikole nte muvumanga ki Bobi Wine nga amasanyalaze ako gamuli mugongo olunaku Alien Skin lwe yatuula mu live n'ayogera omusajja gwe bayita Palaso n'asalika ebitundu 6 60% mu bigambo Alien Skin yayogera lwali lutalo luyalowooza tugenda muwanika ne lukola ki kakati Ayatola yali ku buliri bwe Ayatola Khomeini oswa Irani tulina we Uganda akuli Kenya abe teweeyita Ayatola teweeyita Khomeini Abitex Ayatola Khomeini nentuula ku buliri bwange nendaba video nendaba business ndolabanga bakuba omuntu oluyi nze nendaba business Khomeini weise kintu kinene nnyo Ayatola Khomeini n'anoonya essimu eyo Alien Skin Alien Alex ye yagimpa Alex Waspark yali producer Waspark ne mugamba mpa kubanze nali mulaba nga akola ebintu ebyokulwana agenda ku stage namulabako ko wali Apple Boys yagenda ku stage n'asangako banavuka ba NBS yanovuka ono era ko lugambo yagenda ebulyani KZ ayagala omanyi Alien oyo mugezi nnyo abeera mu lutawo ntosobola mulaba nga akuta omukono ndakuba omuntu oli ayina abakuba ofuna bulungi najja ku stage n'alaga nti kujevu nomanyi omwana oyo KZ yali ajereka talina gwatajereka wano nga bw'otaba mugumiikiriza osobola omukola ekintu kyonna kati nga nze nkiraba ng'ekivubuka ekyeffujjo kiraba kidduka kabangali nga ndaba byakola olwedde eri abaabikola bannyini byo babebe ba Chameleone ba Bobi Wine kakati nga sikyagala nga kiyiwa show ng'ekivubuka ekyo kikola ki nga tokyagala kakati ne mbagala ndi munenoonyeze essimu y'ekivubuka ekyo mugimpe essimu ne bagimpa kinava nkikubya ne kigamba ssebo oli otya anti omanyi amalala gaabwe enziramu gye yaddamu Alien gyebale maybe yaddamu ne mugamba ssebo na Abitex nkutegedde mbu tekimanyi ne mugamba gwe nkwagala njagala kukola ku shoko olunaku jalina kuza mwezi 9 njakukola shoko olunaku lwa Palaso nagamba gwe abe maani gwe musajja oyala kunjokesa ne mugamba obaddeki
namugamba nonyako essimu n'agijjako kaakati saayina no ssente kinova ngenda mu bibaawo byakiri gye kisula eri mu kizungu makindi nasooka ne mukubira ne simufuna naye nga nze namaze dde okukiraba nga bizinesi weeri nga bizinesi ayatola amaze ogiraba ayatola komini yogi weyise kinene sibaina ngeri gyenkitandika nze ni mutono kaakati ogwasooka saamulaba ku lwokusatu nomukubira lwakusatu saamulaba ku lwokuna ne simulaba okulwokuna nezamu ne mukubira ne mugamba musajja nkwetaaga oli ludda bano nagamba maani gwe oleko olina olukwe yakunjokesa ngenda kubeera ku comedy store ngenda ku comedy store ne mulaba ne mugamba gwe musajja tugenda kukola show nga yemu yebulunguliddwa ttiimu yaawo ngemwetoolodde nayogera ebigambo byalinga bisatu bina ne mugamba musajja njagala tukole show naku z'omwezi nga mwenda ku lunaku lwa palaso agamba musajja okibazo kinaayitawo kyava ayogera ssente enyinza atakwatangako meka milioni 15 ne musala okuba yeti yamanya kiki nali muteekamu ne muganja kukola milioni 7 manyi kuva dda nga kigumu ku ssente ne mugamba kale kikiwedde kakati ngenda kujja ne deposit saayina ssente kinava noonya Emma ne mugamba kagezi munnyo Emma Serugo mandi omutaka kagezi munnyo ye buli kimu ye yaba yakikola kakati ne mugamba abanoonya Lima Namakula Lima Namakula natwala milioni 5 envuga ningenda ninga banana bembagamba balaba tekisoboka sho enaku 3 enaku nyaku 5 tosobola sho tisobola kubeerayo ninga ayatola yaba akola ki obubaze ekyange imana kibaze dda nga kiwedde babimbala ebitebe bisinga bituli kubeera waggulu w'abantu ne tutuuka ne kwata milioni 5 ne tugenda ku Vangoni ne mugamba sayininga ne basayininga milioni 5 balance milioni 10 lunaku lwa Sunday show ya Friday kola ki kyeva mbagamba mwenna video muzikwate posta buli kimu kikole show buli saawa embe etuuka tupostinge nkuzimbira entalo ndoke tukoole wali King Saha ne Palaso sawa emu ngamba ndagira abana bakola posta nampe kifaniki kye bakola posta netula ku chikeni nembaga sawa emu fena tupostinge saina sente za nifi nga show ifo bino nanga tebiriwo ekisawe nambole nga tekiriwo wankulu kutaliwo ngekifo kyokaje tulina Freedom City ate Freedom City nga nakavayo isho ya filama abantu nga tebasobola kujimba kinava noonya Kavuma emuso wa Kiti ne mubaliramu awo nene yali wa Nyondo okimuyingizaamu nagenda ne yeewola milioni 10 nagenda ku Freedom City ekifuna kibooking ne mugambe dagano gifunye tiye nenga nayo mulaba yali ya Nyondo nagira kale kifuni tukifuna sawa emu netupostinga alien skin ku Freedom City nakuzo mzali mwenda la festival yaliwo mu byafaayo sirabangayo sheri twendinze ngeyo mu bintu bibiri omuvubuka aliko dizalina liko dizalina omuvubuka oyo ziringa 3 ziringa 4 esooka y'omu ku bayimbi abakyasinze okutwendinga mu Uganda mu kaseera akatono ekyokubiri ye muyimbi Alien Skin ye muyimbi akyasoose okukola show mu nnaku entono ezo si bbiri nebeera successful ebitabangawo ekyokusatu n'abanga ye Munnayuganda asoose okukola show nebeera ng'erabiddwa abantu abangi mu Uganda ne mu nsi yonna ekyokuna Alien Skin y'omu ku bakyasoose era okufuna booking ez'essente ennyingi na booking ba Uganda yonna nga bamubookinga buli mu Uganda Uganda yo ya floatinga booking ofuna buli booking mu Uganda ya okuta floating okugamba okujula okugamba nabanga kalina wawa kali gabo manye entegera yeyo ngagoba ngobe nateeka ukiremesa mu Uganda ndiso milioni 15 ne bakola ki ne bazimuwa ezanga nagano zikola nagera mu byafaayo liko ziringa 5 ziringa muka nabanga era y'omu ku bayimbi aba Munnayuganda akyasoose okufuna booking ennyingi wabweru w'eggwanga nagano kuzikola
ng'alamula omutwalo gwa $1 nga bakaayana naganze sagala nnyo olaba ne wano wennyini sinaba kukolawo kati ekintwala ebweru nga ne wano sinaba kumatizaawo ng'ayogera ebintu ngule bintu byekisirusiru n'agenda mu byafa likodi no ziwera ziringa 7 ziyamenya n'agenda mu byafaayo ng'ayingiza milioni 10 ennaku 3 je 10 milioni 15 ng'akola show 3 ze milioni zimeka na 5 n'akola show 3 ku Lwomukaaga ana 5 n'akola show 3 ku Sunday ana 5 ana 5 ndi 3 meka wali 10 wali 9 wanogatta kote kasele nyingi milioni 10 plus mu byafaayo tebali muyimbi yakikoze mu Uganda wano ofuna bulungi ezo ziri record meka mpitirivu n'akola record yasembayo era ndoza ate n'akola record yasembayo okubanga era y'omu ku bayimbi abatutumuka ne bakola record esinga obungi ate n'agwa mu kaseera akatono atumbidde mu bbanga avayo misinda agwa n'alandinga bigambo byo gwejjajja Fangoni fumita emboozi tuli bulungi tutambula bulungi njagala ntwali wali ku Palaso kakati Palaso ngena kwogera ku Palaso ekigambo entalo za muzira entalo tagenda kuzifunamu kugamba abe olinga gamba nti entalo nebyakola ku bintu bisatu asobola okufunako ekimu Palaso batave mu ntalo basobola okumusiba n'ebiddala ebituufu ng'akubye omuntu ng'amusse ng'akubye omuntu ontoddeko obulemu ekyokubiri Palaso basobola okumutwala mu kkooti nkugambye kumusiba kyekisose kumusiba kati ekyokubiri asobola okufa n'afiira mu ntalo afiira mu lutalo kubanga oyo King Size sawa zino y'omu ku bayimbi abasinga okubeera ne following ate alina abawagizi abadde babita ba die hard bali bennyini banfanfe abali ku saidi evuganya gavumenti oyo akukola ekintu kyonna amagezi gempa Palaso yali omu ku bayimbi abasinga ettutumu mu ddayo twaviira mu lockdown. Palaso empisa ze ku kaliya ye zikoze 70% okumukkakanya. Okay. Sijja gamba nti yagba naye omuntu just okukakana. Naye nga okukakana kusobola okwefaananyiriza okugwa. Palaso buli wakola otalufuna okujja kufiirwa. Seti milijokoze yenu. Ngamba kibuuzo nkibuuza gwe. Ayita n'okufiirwa n'asukkawo. Asukka mu kufiirwa n'asukkawo. Palaso buli lutalo luna lwakola. Taluwangula. Ne lwalaba nga abawangudde abataluwangudde.